abatulaba abalaba Bukedde TV1 bebaziza nnyo okutwala obudde okulaba programu ya Mwene Nganzi ey'omubozi omukenkufu nga bwe mulabye olwaleero tutandise mu mbeera ya njawulo tutandikidde mu ssanyu aba Prof by Research tuli mu ssanyu tuli mu kujaganya tuli mu kusanyuka olw'obuwanguzi bwe twatuuseeko olw'okulondebwa nti ffe abasinze omwaka oguwedde ogwa 2016 paka 2017 mu kisaawe ky'obuyiiya era ffe abayiiya abasinga mugiraba awaadi gye twawangudde okusinziira kuba Private Sector Foundation Uganda ekitongole ky'abanneekolera gyange kyasiimye emirimu gye tukola era ne kitukakasa nti tubadde basajja n'abakyala abayiiya nga era tuli basanyufu nnyo tuli basanyufu nnyo mwebale kutuwagira era naawe enkulayirira ali ku puroguramu eno ey'omubozi omukenkufu kusuubiza nti tomaze budde ebyo byennyini bye weetaaga okulaakulana aba private sector be batuwereddeko awaadi ne bakikakasa ne bagamba nti abasajja bano bagezi bazibu abasajja bano n'abakyala bayiiya nnyo nga bwe tuzze twogera ebbanga lyonna nti puroguramu eno twagiteekawo okulaba nti abantu beegoba mu bwavu kubanga ffe tekinologiya zonna abantu ze beetaaga okwegobako endwadde okwegobako obwavu tuziina naye ebiseera ebisinga byonna twenyooma abaddugavu tulina endowooza eno nti okiririza mu langi njeru oba okiririza mu muzungu yagenda okukyusa embeerayo naye nga Katonda yakutondera munno muddugavu munno ayogera olulimi lw'owulira nga yagenda okugoba mu bwavu nkugamba nti ekyuma kiwagala kyuma teri kiti kiwagala kyuma kitegeeza nti omuddugavu yalina okuwagala ayogera olulimi lw'owulira yalina okuyambako okulaba nga ova mu bwavu era awaadi eno njiweereza era ngisindikira bakadde bange beebale kumpagira omukyala n'omwami Beni bikolwa abali awe namuŋŋona ku Nakibinge mbatumidde nnyo bakoze kyamaanyi nnyo okulaba nti mbeera omusajja ow'obuvunaanyizibwa era n'okulaba nti tubeera tuyamba eggwanga lino tuleme kuba nga abavubuka abalala abamala ebiseera bingi nnyo nga tebalina kyebagasiza ggwanga naye ne babuuza eggwanga lyabwe liri bakoledde ki nze nkubuuza gwe eggwanga olikoledde ki era mu mbeera eyo y'okubuuza nti eggwanga olikoledde ki leero njagala twogere ku mboozi yaffe ey'ensogasoga luli twanyumya ku mboozi yaffe ey'omukenkufu ne tunyumya ku nsogasoga ne tulaba engeri gy'esobola otuyambamu naddala ku infections n'abakyala okubayamba okulaba nti infections ezo zibasumbuwa nnyo abaami okulaba nti eyoza munda mu kyenda nembabuulira engeri gye tusobola okukolamu eddagala ly'engatto n'ebintu ebirala bingi nnyo okugyesiga ku sikiini omuntu abeere ng'anyirira leero nga era bwe twalaba mu puroguramu yaffe ewedde nti ensogasoga eno erimu ekirungo ekitaba kirungi naye bw'ogisiikako nga bwe twabalaga nga tugisiika osobola okukamulamu butto bw'ati gwe bayita castor oil n'ate bw'oyongera n'ogisiika ennyo ofuna oil omuddugavu nga bw'olaba nti biba bisiriiza beesiriddemu oil bw'omunyega avaamu aba muddugavu kati oil omuddugavu gwe twagala twogereko olwaleero abantu abasinga bawulidde ku kigambo Jamaican black castor bw'owulira nti Jamaican black castor oyinza olowooza oil ava mu Jamaica oba waaba Jamaica nedda si bwe kiri oil ono waffe waawano nga bwe nabagamba nti ensogasoga esibuka busoga kyova olaba bagiyita nsogasoga nti yakula nnyo wabbali w'omugga guno gwe bayita Kiira oba gwe tumanyi nga River Nile naye ebinyonyi bino ebimanyiddwa ng'amayiba bwe byalyanga ensogasoga kyova olaba binyirira nnyo ebyoya byabyo binyirira ne bwebanga obimanyiza ebyoya byabyo bikula speed byalyanga ensogasoga eno naye ezimu ensogasoga zaayitanga mu bubi ebinyonyi bino ne bigenda nga bizimansamansa paka Misiri Abamisiri ne bagikozesa nnyo mu kukwakisa okukola ekitangaala nga baziteeka ku mmuli naye ate ensogasoga teyakomaawo neesangibwa nti yagenda paka Jamaica bwe yagenda paka Jamaica Abajamaica bano bamanyi bakuza nnyo ze bayita natural hair tebakola nviiri zaabwe tebazitreatinga tebateekamu chemical kubanga abasinga barasta ate abarasta bakiririza nnyo mu butonde kati baafuna ekizibu kimu kyokka nti enviiri zaabwe zino zaafunanga grey hair kugamba zaasiiwuukanga ne zimeranga n'envi ne banoonya ekintu ky'obutonde kyonna kye basobola okukozesa okulaba nti bagoba envi ezo
kwe kuvaayo ne teknolojia y'okusiika ensogasoga nti wano mu Africa oba abasajja abakenkufu abali mu turu bali omukenkufu nyazi bwe bayiya bo basiikangako katono ne bafuna ensogasoga oba amanyigiddwa nga castor oil bwati nga si musiike nnyo naye bo Abajamaika basiikira ddala ku level ey'okukola ebisiriiza kati bwe banyiga butto oyo yavangamu nga muddugavu kati ne basalawo ne bakiyita nti Jamaican black castor era bw'owulira Jamaican black castor oyinza olowooza nsogasoga eri awo yanjawulo naye kitegeeza ensogasoga ensiike ennyo nga bw'oginyiga oyira butto oba avaamu aba muddugavu leero gwe njagala twogereko ono Jamaican black castor ye taliibwa tali ng'oli gwe tusiiseeko akatono gwe twayogerako wiiki ewedde ono ye taliibwa kubanga bw'omusiika ennyo afuuka wanviiri akola evvu eryo erya black erigenda mu butto n'ayamba ku nvi envi zimu kusumbuwa abantu bangi nnyo balemeddwa okufuna emirimu agenda n'asaba emirimu ne bamugamba gwe munaayo kaddiyo tokyasobola kumbe muvubuka muto omukyala muto ali mu myaka 3-4 naye envi ne zitulumba mangu nga tetunaba naweza myaka 65 omanyi bw'oba tonaba kuweza myaka 65 mu science bagamba okufuna envi bufuuka bulwadde kubanga kitegeeza waliwo ekintu ekimu ky'otayina ekirungo oba waliwo chemical gy'okola mu mubiri gwo ey'omutawaana nga chemical eyetera kuba hydrogen peroxide bwe tulya nnyo bino ebintu bye tulyalya chips ebyokukuba emmere enyangu fast food nga bw'ogiwulira nti eri fast kitegeeza naawe egenda kukuza very fast ekukuze mangu kati emmere eyo eruse ereeta ekirungo kye bayita hydrogen peroxide omubiri we gugikuba gukola ekirungo kye bayita hydrogen peroxide era ekirungo ekyo kye kimu kye kitera okubeera ne mu jiiki oba ono gundi gwe tukozesa okwoza engoye ebyo ze bazita detergents ezokwoza engoye kati ekirungo ekyo era nga bw'olaba nti kijjamu kala oba amabala mu lugoye olufunya amabala naffe kijjamu kala y'enviiri gye bayita melanin kijozaamu kati n'ofuna envi nnyingi nga tonnaba kukola kukaddiwa kati buttono w'ensogasoga bw'omwesiiga anuunamu ekirungo kiri n'akiziyiza okukola era ne tukimanya nti buttono w'ensogasoga ono gwe bayita Jamaican ayamba nnyo ne kubayina ebiwalaata tufunye ebiwalaata kubanga tetulina vitamin B12 omuntu bw'oba olina vitamin B12 tosobola kufuna kiwalaata naye olw'okuba nti vitamin B12 obuka buno obubeera mu kyenda kyaffe bwe bayita probiotic bacteria bwe butuyamba okumukola ate nga tumira nnyo empeke oli ne waba akatwe kamuluma katono nnyo ayagala amire empeke fuge kye bayita self prescription oba medication togenze wa musawo gw'omira bumizi empeke geno kakkananga n'obuuka obulungi oba ze bayita enfaana ennungi ozisse kati ezo enfaana ze ziyamba okukola vitamin B12 kati ensogasoga eno bw'ogigattamuko omubisi gw'enjuki kubanga omubisi gw'enjuki gulina vitamin B12 bw'oba tofunye mubisi osobola okufuna eggi ly'enkoko eŋŋanda kubanga ebyo byonna bye mbagambye birina vitamin B12 n'obigatta n'ono butto n'osiiga mu nviiri n'okasaanikira kamu kano ne kasaanikira kamu oba akabbiya oba ak'omubisi oba ak'eggi enjuba eyo ey'eggi eriganda eryo eriva mu nkoko eŋŋanda n'osiiga mu nviiri enviiri zo zikula mangu abakyala nga oyagala okuza enviiri zino ennungi nga zino ze twegomba ez'abasajja n'abakyala abamagulu meeru ensogasoga eba ekuyamba gye bayita Jamaican black castor ne kwegamba ensogasoga ensiike n'abalina enviiri nga zibasiiwa ensogasoga eno nnungi nnyo naddala abaana abato basiibwa nnyo enviiri abalina kye bayita situka oba dandruff ensogasoga eno nnungi ate ffe tetukomye bukomi kugisiikako ne tugikamulamu buto tugigaseemu ne kabutto ka rosemary akava mu kaddo ke bayita rosemaria enviiri zikule mangu envi zigende ebiwalaata bigende okutuka enviiri kugende era nga bwe tulabye nti omwezi ogujja nga 28 tubategekedde omusomo gwaffe ogwa Sundowner togusubwa kubanga ogenda kubeera n'abamanyi award winning bawangudde awards ez'obumanyi olw'okuba nti bayiiya nnyo era nga n'amawulire olaba nti headline tuzikola mu pakasa wonna bogera ku bakenkufu aba prof bioresearch nga bali wamu n'omukenkufu Nyanzi Julius gwe guno omukisa gwo okufuna obudde oyiteeko ku Equatorial Mall ekisenge 152 oba otegeka olunaku olumarking ku kalenda nga 28 gwe 10 lwe tugenda okubalaga award gye tuwangudde n'okunywamu tujaguze era tuyige n'ebintu ebirala bingi nnyo nga sukali wa stevia n'okumulima era nga ogenda kuvaayo n'endokwayo ya bwerere.